abazannyi mwenna abawangalira mu kitundu kyaffe eky'e Masaka gye ozaliwa Masaka bulijjo? Nze ndi Komansimbi. Okakasa? Komansimbi wali ekitundu kye bayita Ndalagge. Esebo. Awo nne wa mwami Kawoya Rafael. Esebo. Awo empangaalira awo. Ababuuzaako yaani naye? Manya nze Ssenyonga David. Gwe bayita DMS? DMS Records. Abasira gwe bamanyi nga Daddy David. Eyakuba Bakoowu? Akoowu, Mazongoto. Janjawaze. Okay, music atambula atya mukulu DMS? Music mulungi nnyo. Music w'Abannayuganda kati sofa. Mr. Promising w'abantu twavaayo eri music w'Abakongo. Kati abantu bakuba music waawano ne wakubadde agenze abulamu. Abaana ne baagala nnyo okuba music ow'Abamerika. Esebo. Tali wadde kibi naye engeri gye tutali B'Amerika kiba kitegeeza tugenda kweyongera okukuba music atali muwangaazi. Okufaananako nga ziri ennyimba ze twakubanga ze ndikusasula ki. Oli oluyimba nga lukunyumira okumala emyaka 5, 7, 10 nga lukyakunyumira. Awo tugenze tuseetukawokko naye era tutagala butagala bwe tudda era ne tukomawo ne tudda ku kituufu. Okay, mukama wange mukulu David. Music ono omuyingira mwaka ki naye? Music namutandika dda mu myaka gw'2002. Awo entandikira ne nyingira mu bandi eyasooka gye nakubye. Nali kyasomera si. Okay, wali osomera wa? Nali nsoma ebiseera ebyo nga music musomera Nsambya Police. Awo natandikira mpalampa ntandika okuyiga ebidongo, engoma, biki ng'olumaze okumusoma n'owa theory. Enyingira natandika nakukuba ngoma, drums, jazz. Nengenda nga nnyongerako bwe nakyusa bandi nengenda mu bandi. Bandi baali bagiyita Savannah Band. Ekulembera amagambo. Awo yali nga 12. Kati awo ndowooza nga 2-3 engenda mu bandi gye bayita Perfect Band. Perfect Band. DMS ogitandika ddi? Kati DMS tandika awo mu 2006. 2006. 2006 nali naakamala okukuba oluyimba lwa Mazongoto. Mazongoto. Kati ddwe nalukubira mu Hot Studio, yo studio lwali omukwano gwe twagikola naye. In fact nasanga bitandise nenzija ne twongera okugula ebyuma nefuuka studio edda. Naye nagenda okulaba nga neetaagayo ko studio y'abantu bensobola okuyamba nga tebalina ssente. Abaana bajjanga bangi, sirina ssente. Ate studio ze nalimu nga siyanga omu kusobola kuyamba studio mu muntu ng'ate omuyambira mu mulimu gw'omuntu. Ekyatandisa DMS. Okay. Yes, DMS wetandika n'omuyimbi gwe bayita Nok Richa gwatandika naye? Natandika naye mu DMS. Era nga tetunawona kupanga byuma nga twabiguze biri awo mu ddiiro. Twakolera oluyimba n'agamba guli mu ddiiro gubwatuka. Omanyi abayaaye bo bayiyizaawo kyalabaawo. Era yagamba guli mu ddiiro gubwatuke waawo byali mu ddiiro oluyimba olwo. Ne Fidaman naye era ne tweyongera okuba ezo endala zonna mu Nayuzaani n'endala zonna baali awo mu DMS. Awo mutwate awo n'abaana bwe bayongera okujja wa Maureen Nantume, Aruna Mubiru, Chris Evans, John Hill Show, Baby Rich, bonna product za DMS. Okay, akayimba kano Bakoowu okakuba mwaka ki? Bakoowu 2009 oba. Bakoowu oba 2000 kasijjukira mu mwaka gwennyini. Kakati Bakoowu oyo yajja ku waliwo omuvubuka yali avuddeyo musajja mukulu enewe. Yali avuddeyo bamuyita Kyolaba nga yawukanye ne Walukagga. Kati bw'ayawukana naye amukubira oluyimba olumuvuma. Kati awo gundi waafiira oyo Maiso. Fred Maiso waafiira. Kati tuba tuli mu kuziika eyo Petete. Walukagga n'agamba mwankubya oluyimba naye kyengenda omukola tajja kyagala. Naye ate ngenda kujja ndukubirewuwo. Kyova yatandika agamba nti waliwo abawulira nti Walukagga yimba nabo ne bajja. Yali oluyimba olwo lwali lwakuvuma Kyolaba. Kati twaliwawo ne Abe. Oyo Habitat n'abalala abapolutaawe bate n'abantu abalala abagamba oluyimba tuni nnungi nnyo. Bwetulizzamu ebyo ebyakuvuma bukumi Kyolaba tujja kuba twejje yimba tuteekamu ebintu ebya bulijjo lufuuka ejjeno era okufuuka abantu Bakoowu lwafuukira awo nga bwe kimu tukiyizaawo. Twamulekeramu ako kokka engeri y'okuyimba kwaffe tekutaliimu bya interview ennaku eri mu ndongo. Omulala n'asalawo alampe mulumba nti amuddemu ate era amanyike.
baako kokka akatundu ka vaasi ekisooka ke kansigalamu nga akagira akatwala message ewakyolaba naye ebisigadde byali ne bifuuka jeno tumbawo ekitagata kale nno ennyimba zisobola okukyukira mu studio jajja nga talina ggumi nga talowooza nti wakabi nga talowooza nti aleese abakisa music muno kubaamu okusoomooza naye mulimo guno ogw'okuproducinga kusomooza kikosanze okusinga ennyo kyensinza okusanga mulimu guno butasoma ate nze engeri gye nnabitandika nga mmaze bisoma akati nga tetucommunicatinga ne betukola nabo ate bino tebiringa mulaba okukanika pikipiki nti omuntu akweta buleete zinooya bwetakota nomanya nti yobeering mukola wamu n'oyo gw'okolera oluyimba n'ebisinga osooka bibuuza ye oyo ebibuuzo ebikulu ng'okugamba nti oluyimba luno luli mu sitayiro ki oluyimbira mu kiiki mukama wange DMS akadde kano nga bw'ozaalibwa e Bukomansimbi nga bw'omanyi nti e Masaka waliyo abayimbi bangi nnyo abaana b'e Masaka nteekateeka ki gy'oyinza obbawa mukulu DMS wakwadde mbadde nsuubira kusimbula mwaka gujja nga njagala nakubeerako eyo ennaku eziwerako ngende nga njagala n'abantu ab'enjawulo okuyita ku discussion naye okusinga ennyo ayagala okufuna pulaani eyo nga tennaba kusumululwa asobola okunkubira ku ssimu yange 0705 167 334 0705 ebimu mukaaga musanvu 334